Yes. Wakati mu nnaku ey'ekitalo eggwanga nga lijjudde obunkenke, eggwanga nga liku steeki, nga Yoweri Kaguta Museveni tuwabulwa ategeka ng'ennaku z'omwezi 12 okuba nga alayira. Abamu kye bagamba nti nno kuno kugenda kubeera kwerayiza bwerayiza, olw'ensonga nti buli omu amanye ekyagenda mu maaso ebyava mu kalulu ka 2026 mu general elections. Embeera egenda mu ggwanga eya land order, ya trade order, kyetuusiza ku bannayuganda yeyo level gye tuliko oba yeyo extent gye tuliko. Eggwanga lyongera okuba nga liri ku bunkenke obw'ekitalo. Eggwanga liri mbweraliikirivu olw'ensonga nti nno eggwanga libuliddwako abantu abalirwanirira, abalirowoozesa, era n'abandi badde balirowolereza balowooleza byabwe wawe bafunira. Jjukiramu bulungi nnyo bukyanga trade order etandika, ebintu by'abantu nkuyanja ebyonooneddwa, bannansi bafuiriddwa ebyabwe, naye ene trade order yaleetebwa abamu abali mu gavumenti nga tebasoose gyekkaanya, nga tebasoose gitunuulira, gye bavuddeko emabega tulabye nga bagenze mu maaso n'okuba nga bagiyimiriza ereme kuddamu kubeera nga egenda mu maaso nga bagamba kino kikosa ggwanga era kino ekintu kyabwewusa kya bulalu nnyo. Wabula bwe baatuuka baasuubiza eggwanga nti okumenya ebizimbe by'abantu n'okwonoona bizinesi z'abantu kugenda kuba nga kuyimirizibwa. Tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange mpuliriza, nkugambye gavumenti yatuula gye buvuddeko emabega n'egamba okumenya ebizimbe by'abantu n'okwonoona bizinesi z'abantu kugira kuwummuddemu era nga kuyimiriziddwamu, era baakuyimiriza ne bagamba nti ensonga eno tebaagitunulamu kimala era nga baagala okugenda mu maaso n'okuba nga baagala okutunuulira ensonga eno baddemu bagyekkaanye. Okusinziira ku banene mu gavumenti abaavaayo okuyisa etteeka lino, kigambibwa nti etteeka lino lyali teritunuddwamu kimala era tebaalaba na negative impacts ziyinza divaamu etteeka lino. Naye kaakati gavumenti olw'okuba nga baatuula era bategeeza eggwanga nti nno bagenda mu meeting era ebinaava mu meeting mu nsalawo ye meeting eno bajja bibagamba, naye kati tewakyali akkirizibwa kuddamu kumenya kintu kya muntu n'omu, era eggwanga ne lisigala nga lirinamu essuubi ettonotono. Naye baatuula mu meeting twali tetusuubira kalungi nakamu kuvaayo. Kino njagala nkikutegeeze gwe munnayuganda, twali tetusuubira, gwe yali alindiridde akalungi n'akamu nali nkusaasidde. Lwaki? Olw'ensonga zizino wammanga zingenda okuteera ku mmeeza nti gavumenti yali emaze okubeera ng'eyonoona ebizimbe by'abantu era ne bizinesi z'abantu nkuyanja nga w'obigattamu. Singa gavumenti estoppinga ekikwekweto kino kye yali ekoze, yali egenda maaso n'okukompasetinga bannayuganda beemenyedde bizinesi zaabwe n'amayumba gaabwe. Kati baakibaliramu nga bali mu butalabalika obutagambika ate ng'ezo sente gavumenti tezirina kusasula bannayuganda bakompasetinga ku bayonooneddwako ebyabwe. Era ekyaddirira ekyaddirira gavumenti yasalawo egende mu maaso n'okwonoona, waakiri egende mu maaso n'okusula ekonomi y'eggwanga Uganda n'okwowavuwaza bannansi, naye egende mu maaso n'omulimu gwa demolition. Ebizimbe byonna byegambibwa mbu tebisaanidde bagende mu maaso n'okuba nga babimenyawo saako ne bizinesi z'abantu. Naye nga bino byonna ensonyi nakwejjako kikwe nti abalala bayinza okufaayo okwekalakaasa ne badimandinga for compensation kubanga baali bagenda kubanga bastopinga okuddamu okumenya ebizimbe by'abantu ne bizinesi z'abantu. Kati bano abaali bamenyeddwa baali tebajja kukkiriza nsonga eno egende mu maaso nga balala bo balya butaala, ng'ate gavumenti yali ekoze okusalawo okutaayina mulamwa nakigendeerwa n'egenda mu maaso n'okwonoona bizinesi z'abantu. Kakati we baatuula decision ze baavaayo nayo nti byonna bigende mu maaso bimenyerwe, operation egende mu maaso, olw'ensonga baali tebaagala kompasetinga. Kaakati ebizimbe by'abantu ebigenda mu maaso mu kumenyebwa, bukyanga gavumenti eno eva mu kalulu mu kulonda, emuvuyo gyonna egize zibaawo, sooka otunuulire nti gavumenti efunanga relief. Yatandikira mu kutta abantu mu bululu,
mu kalulu kano akawedde mu January ennaku z'omwezi 15 eyo tuvuddeyo bagobya abasuubuzi, bagobya ababooda, bagobya abataxi, eyo tuvuddeyo batandise ogoba abantu ku makubo bazumbuludde bizinesi zaabwe. Kati gavumenti eno singa abaawo ekintu kyonna kyonna ekituukawo ng'oba demonstration ey'abannansi, singa bafuna omuntu agenda mu maaso n'okubaliidinga ng'omuntu oyo agenda kubeera nga bamulabanga banaazaako ennaku, kuba kati saawa zino tugambe tukirize oba tugaane gavumenti eri mu kuteeka nnaku ku bantu beetwala mu maaso beegenda nabo mu maaso oba beefuga. Kati singa Robert Kyagulanyi Ssentamu addira wano ne wabaawo ensonga yonna yonna eyinza obbaleetera okwekalakaasa, kiba kigenda kubanga kiboozabooza ku mmunye era abasinga bagenda kubeera nga bali determined, kubanga ensonga zibasinzirirako kati nnyingi nnyo okuvanga kuva mu kalulu. Tebafunanga buweerero, gavumenti ebatwala speed, gavumenti tebalabyemu nsa, gavumenti gye bakireminga nti no baalonda egenda mu maaso n'okubanga ebatuusaako obulabe yebasuula mu katyabaga. Kati ate ne gavumenti yennyini kyetamanyi nti eggwanga Uganda eritadde mu kaseera akazibu ennyo, eritadde mu economic crisis. Kati wano ogattako na zino biiru ze zize ziyita nga sovereignty bill, byonna byonna byongera kukakkanya ggwanga Uganda mu byenfuna, mu byaki. Mu myezi ng'etaano okuva ne kaakati ojja kulaba eggwanga Uganda bwe litandise okusereba, nga n'akatono ke twandiyinzizza okwekolera tukyasobola keetuusaako. Olwo eggwanga lifuukire ddala abasabiriza nga tugenda mu maaso n'okwewola ssente mu World Bank. Wabula tulabye abaka ba Parliament nga bagenda mu maaso n'okuwakanya World Bank obutaddamu kuwola ggwanga Uganda olw'ensonga nti nno ebiseera ebisinga yeewolera mu nsonga ezitaliimu ate nga yeeteeka obwavu bannansi. Ssente zonna ze twewola ebiseera ebisinga gavumenti yaffe zizirema okusasula, eremereddwa osasula amabanja gano ekivaamu kutunda bitundu by'eggwanga ebimu. Abo abatuwola ssente bali interested with bagenda mu maaso n'okuwamba ebitundu ebyo ne babyeddiza. Olw'ebbanja gavumenti zeebeegenze mu maaso n'okwewola ate nga ssente ezo zigenda mu maaso n'okubbibwa abagenda mu maaso n'okukumpanya ssente z'omuwi bw'omusolo. Kati ssente zino ze beewola tezirina mugaso gwe zikolera eri bannayuganda okuggyako okukkusa embuto zaabo abali mu buyinza. Kati munnansi w'omala omukola ebyo byonna byonna n'omuterawo n'amateeka ye g'alina okugoberera, n'omukugira n'omuterako restrictions, ate n'otandika omumumenyera muyandijje ssente. Sovereignty bill emugaana okulisiivinga ssente okuva bweru w'eggwanga. Bw'oba omugaanya ekyo tagenda kuddamu funa buyambi, ekyo kimugaanya akkiriza. Ate ne ka bizinesi akatono kabadde alina kiyandijjemu akasente nako kamenyewo, omugamba nti kaliwo mu bumenyi bw'amateeka, tekasaanidde, tekali ku pulaani. Tokomye okwo ogenzi n'ewaka gy'asula, omuganyi mu nnyumba gye yazimba n'ettaka kwali teriri ku pulaani. Ndowooza ensonga ezo zonna zonna oziraba ozirengera, kubanga gye buvuddeko gavumenti yayisa era etteeka ly'ettaka n'ery'okuzimba. Kati ebyo byonna byonna w'obigatta wamu n'ogenda mu maaso n'okumenya bizinensi n'omenya n'ewaka, gwe kiso ky'osuubira ku munnansi kikyayinda okuzzaako. Kakati wano we nkugambira nti ssaawa yonna yonna ky'oba olaba ba critical analytics, ba political observant abatunuulira ensonga za politics mu Uganda bagamba newankubadde Yoweri Kaguta Museveni ategese okulayira, toweewuunya ng'okulayira kugudde butaka, olw'ensonga nti nno bye bibalayiikiriddeko tekati bingi. Tubuze tulaba okulayira kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabula mu myaka egiyise. Ki ekyenjawulo ekiriwo kati ekitabadde wali eri? Tulaba ebyenjawulo bagenda mu maaso n'okukola neko ky'okudabulinga security, buli wamu beekengerawo mu bbanga siwa. Gulooza waaki beekengera? Munnange ekibakoza bino si kirala, beekengera kukomawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki? Olw'ensonga nti nno tiyabalaalika ng'agenda era tebamanyi bwe yayitira,
ate ennaku zino alangirira nnyo nti nno anaatera okukomawo okudda ku butaka. Kino kyeraliikiriza nnyo gavumenti kubanga tebamanyi kkubo lyayinza kuyitiramu. Ye n'aba akomyewo tebamanyi kigendererwa lwaki anaaba akomawo. Kati olaba nga security enyezeddwa, security etabangawo mu ggwanga okulayira kwa nnaku za mwezi 12, naye mu kutandika ya wiiki eno security we yatandikira. Kikulaga ekigenda mu maaso mistrust eri mu ggwanga Uganda. Gavumenti yennyini tekyesigaŋŋa nayo nga yo olw'ensonga nti nno oludda olw'opposition lugitadde nnyo ku bunkenke. Oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza bw'atannatoyingako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update CV. Kakati ng'amateeka kagayina mu maaso n'okuyita, eggwanga ligenda mu maaso n'okuba nga liri mu bweraliikirivu, bannansi nga beekyaye. Eno abafuga agenda mu maaso n'obba bagira amatweka jurisdiction gye balina otambulirako agenda kulayira, ate nga alayira kubafugisa force oba mwagala oba temwagala. Golooza bannansi mu kaseera nga kano kiki bayinza okukolawo? W'otunuulira akatambi kano gwe mukwano gwe kansooke nkakuweeko katini kakuddizeeko. Ensi w'ogitunuulira nayo neekusobera. W'otunuulira bagenda mu maaso n'okubuzabinga babuzava nti ba witness abali awo bonna bannansi munnaabwe bakiraba nti ddala ali mu kutuusibwako bulabe. Tewali justice ku munnaabwe, obwenkanya bubuze. Ensonga eyo oba osobola ogitegeera, obwenkanya bubuze. Naye kino bulijjo nsiiba nkyogera, bannayuganda omutatandike kutunuulira nsonga ziruluma oba bitulugunya balala ng'ebizibu byammwe, mugenda kusaanyizibwawo mwenna. Kati mutuuze munnaabwe bagenda mu maaso n'okuba nga bamumenyera amaka ge, ebizimbe bye, naye nga bakimanyi bulungi nti we bavaawo oyo akimanyi bulungi nti we bavaawo baddawuwe, naye atunula. Bagazalinze bali abantu abasoba ne mu 100 abamenya balinga 5 ku 10, naye batunudde babeeyinze. Okimanyi nti nno waliyo ebintu ebimu gavumenti byeyagala okukola edda ku bannayuganda naye ng'etya teyimanyi reactions ziyinza tuuka ku bannayuganda. Kati bino byegenda mu maaso n'obakola, okimanyi nti nno ebatwala ng'abajega, ebatunuulira ng'abantu abajega abatayinza, abali dormant, abatayina kye bayinza kwekolerawo, nti n'obakola ki bajja sigala bakutunuulidde. Gavumenti wetu wetwala bannayuganda, era buli kimu eky'obujoozi kiyagala okukola kati ke kaseera bakiggyeyo kubanga balaba balina opportunity, kubanga tewali aboggolako, tewali akola ki. Bo balowooza nti gavumenti esobola okubalumirirwa, balowooza nti gavumenti egenda kubasaasira. Ekyo ekikola kyekweseemu ensonga nnyingi nnyo, ekyokumenya ebizimbe by'abantu. Amataka siga gavumenti, ettaka libironginga ku citizen, naye gavumenti n'agamba eyina olukwe lw'okweddiza amataka naddala wano mu central. Ekyo olina okimanya
kati ezo nazona bills ezifuluma nti wotaba na 5 ku 10 obeera ne gundi tokkirizibwa kuzimba. Gavumenti eyagala kunoonya luwenda webafunziza musobole okutunda amataka gammwe ago nti gavumenti ejja kubeerawo ne kyegakolamu. Ke kakodyo gavumenti keeyitamu y'ensonga lwaki etandise okuteekawo bills zino. Buno obunone bwonna bukulaga nti nno abafuga talina kyayagaliza ggwanga lye nga ye. Bannansi abalimu tabeetaaga, ayina bannansi bayagala okutambula nabo mu nsi eno. Kakati ne mugatharinga ensonga ne mugitunuulira ng'ekosa munnammwe ninga mmwe mulabanga etabagasa. When will you fight for justice in your society? Mulirwanirako ddi ku ddembe lyammwe ku bwenkanya? Gwe ekizibu kiba tekinnakutuukako nga tekinnagwa wuwo, olaba nti okitunulira ng'ekituuse ku muntu omulala nti bwenkanya kibadde kimugwana, nti gwe kijja kuba tekiggwana, ekimala okutuukako kiba tekiggwana. Lwaki tosooka ng'okirwanisize newamuno nga tekinnakutuukako? Okimanyi ekitaggwana gwe ne munno kiba tekimugwana kasita kibeeranga kizibu. Teri awero kami nga kizibu kijje. Kati twebuuza bino byonna oluvannyuma lw'okuyisibwa gavumenti n'emala okulaba obunafu bwammwe ki kye bagenda okuzzaako? Temugenda bbula we musula. Bagenda mu maaso n'okubakola buli muze gwe baali baagaddeko okukola ku bannayuganda olw'ensonga bakirabye nti mufugika ate byonna bikolekeka ku mmwe. Balaba nga basobola okukola buli kimu kye basaanidde okukola kye baali baayagala okukola ku mmwe nga tewali abakubye na ku mukono. Era y'ensonga lwaki olaba bino byonna bigenda mu maaso, ebyokunyiiza abantu, bikuzimbula bizimbe by'abantu, bizinesi z'abantu, kyokka mu kaseera gavumenti neetafaayo na kutya nti egenda kulayira. Neetanoonya sympathy mu bantu, kuba kati yandibadde enoonya kisa mu bantu ng'erimu balwanirira, erimu bakompasetinga ebintu ebikoleddwa ebibi ebikoleddwa okuva mu kalulu ka 2026. Naye bino byonna tobirabako olw'ensonga nti nno bakimanyi nti tewali kye musobola kukola, tewali kiyinza kukolebwa. Olwedde babayina mu ngalo zaabwe ezi 5. Ensonga zino ojja zitunuulira ozirabe ng'ez'okusaaga, naye eno nsonga si masonga ku zonna ze twali twogeddeko. Mutandike okutunuulira ebizibu by'abantu abalala ng'ebizibu byammwe, muyige okukolera awamu ng'obukuyegi. Leka kutunuulira nsonga ng'ogamba nti gwe tekkwatako eri ku muntu mulala, gwe ng'olaba esobola, gwe ng'olaba nti nno tejja sobola kutuukako olw'okubanga etuuse ku muntu omulala. Okitegedde ekintu ekyo, bannayuganda muzuukuke. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro banga otuwuliriza. Tugenda kubanga tweyongerayo. Eno ensonga erinkinga etya n'okulayira kwa muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni. Waaki security forces obadde bwebuuza zeeyongedde ebyokwerinda bidabolingiddwamu. Golowooza nsonga ki? Omanyi nti bannansi batunuulira ebigenda maaso mu ggwanga lyabwe naye tebamanyi naddi bwe bitandise. Omanyi bannayuganda be bantu abazuukuka ng'ebikola bitandise okubeerawo nga beebuuza oba bino bye bayisa binaakola oba tebiikole. Nga beebuuza simanyi ku bintu byonna byonna gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni byekoze bannayuganda. Bannayuganda kyewuunyisa okuba nga bakyagibuusabuusa ku ki kye basobola okukola, kye bayinza ne kye batayinza. Tewali kye batasobola bakola kubanga baabagezesa dda nti bisoboka. Okuva gavumenti ya Uganda gye buvuddeko, oyamala okuyisa trade order naggambye nemala negisuspendinga. Mu kugisuspendinga yagisuspendinga ng'ennaku z'omwezi 27 Apuli, omwezi oguwedde omwaka guno gwe tulimu, negamba nti nne kususpendinze okumala ennaku 4. Kakati gwe atamanyi trade order biki ebyalimu, biki baali batagetinze. Gavumenti yali etagetinze okumenyaamenya ba street vendors owali bukiyosiki obutaweereddwa lukisa, naye ndaba buli bumu buli kamu ke basanga bagenda bazimbula buzimuzi bamenya bumenyi. Saako ne business ezigazeetingiddwa mu areas
bwe zitalina kubeera nga teziri ku urban planning, mbu baagala kuteekawo sensitize standard saako n'okuteekawo sanitation standard. Kakati ng'ennaku z'omwezi nga mu February ne March omwaka guno gwe tulimu, operation eno yatandika mu kibuga Kampala, nga tumanyi nti bigenda kukoma wano mu Kampala, era abamu mu kyalo mwabeeranga eyo nga musanyuka mukyagaza, ate abalonda NRM nga mugamba nti mugenda maaso n'okuba nga mukuuma ki. Kaakati ebyatandikira mu kibuga Kampala byagenda maaso n'okwexpandinga, ne bigenda maaso n'okutagetinga roadside vendors ne illegal structures, bo bye bayita illegal structures. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna okubaawo nga bannansi bagenze maaso n'okunyigirizibwa, balaajanye, bafiiriddwa ebyabwe, abakulembeze abamu mu bitundu bavaayo ne beekalakaasaako, naye nga bannansi si bye baliko, balaba tebijja batuukako, bikyali wala, biri mu Kampala nga tebinabuna byalo, naye kati ab'omu kyalo bakikaabye nnyo n'okusinga bali mu Kampala. Ng'ennaku z'omwezi 14 Apuli omwaka guno gwe tulimu, ekiwandiiko kyafuluma era nga kiriko enforcement nga kigambibwa nti bu bizinesi obutono ne bu workshop obutono gavumenti ne briefinga nti esuspendinze order ey'okukkiriza okuconstructinga obuntu obufaanaganako bwe buti, era bonna bonna obwasangibwawo bwamenyebwa, ekyo kimanyi. Kakati no kabinenti bwe yatunuulira kino ekintu neyagala erizolovinge n'erizuminga kibayita implementations, nga bagamba nti nno baagala kujjawo ordinary planning, nga baagala kuteekawo enkola empya ne coordination empya esobola okutuukirira mu community, okuteekawo sensitization mu ggwanga Uganda. Naye bino byonna byagenda okukolebwa nga gavumenti teyeebuuzizza, teyekkaanyiza, temanyi na kiddirira okuva mu kikola kye bagenda mu maaso n'okukola. Era n'ogwo guli kati ba street vendors tebakkirizibwa kusemberera wadde ekkubo, era balina okubeera nga beenyigira nnyo mu bifo eby'obutale bye baabawa. Naye njagala okujjukiza nti kino ekikola kyali kitwaliramu makyakezi, emizikiti, bino byonna babadde bagenda babikola ki, babisaanyaawo nga bagamba nti biri ku pulaani. Kakati wano wetwagala okubuuza gavumenti yaffe, bino byonna nnyina ensonga lwaki mbigambye, nti abantu bano ab'obukiyosiki, kale tuve ku babukiyosiki, ab'obustructures obutono baba bagenda okuzimba basooka funa order mu KCCA era ne mubakkiriza oteekawo ekizimbe. Kati kijja kitya okubanga musobola okera ku makya ne mugaa tekiri ku pulaani, kyali tekyetaagisizza, kirina kubeerawo ekiti? Lwaki mugenda mu maaso n'okubba ssente z'Abannayuganda ku ze babaleeta nga mukubira pulaani? Lwaki sekitazi zino zonna mukimanyi nti zeetaaga kuyiibwa tebamanyi kye bakola? From day one omuntu n'ajja n'omukozesa ensobi, gavumenti egenda mu maaso n'okunenya bannansi. Terina kunenya bannansi, gavumenti erina kwenenyanga yo okubeera n'ebitongole ebiri dormant ebita functioning awero, ebitalowooza, ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bo mulimu gwabwe gwa kulya buli ssente. Ekintu ne kiba kiri mu nsobi basobola okukyalaawinga olw'ensonga nti ojja kuba obawadde ekyoja mu miro. Ate leeta ne mugenda mu maaso n'okutawaanya abantu kyokka nga mwabawa omwaganya okukola ebyo byali bateekeddwa okukola. Oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza, tukyeyongerayo gwe mukwano gwange ali eyo. Abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku UG Update Civic. Kakati
financial market note yavaayo. Trade order abasinga temukimanyi kyekitegeeza. Eno nno ye physical street trading, nga weenyigira mu kutunda oba mu kutradinga okuli ku street. Kati nga woolaba abatembeeyi abakwata obugoye bwabwe ne bagenda ku nguudo ne batambuza. Gavumenti bwe yamala ofulumya trade order eno yateerawo bannansi essuubi nga weegenda okuba nga ebateerawo obutale obw'ekawungeezi oba obutale obw'oku wiikendi, ate bazimbire n'obutale gye bayinza bano okukola ki, beegobye mu kibuga okukolera. Wabula bano bwe bamenyera ebizimbe n'amaka gaabwe, gavumenti ennatuwa ssuubi na kigambo kyabwe nti bo bagenda bakolera ki, bagenda bazimbira amaka agasaanidde. Mwemba nga muyina kye mwagala okukolerawo yeesi, ng'ettaka lyabaddemu terikkirizibwa kuzimbamu, omuntu oyo okuba nti ekifo ekyo mugenda kikozesa mmwe nga gavumenti kiyinza oyitamu ekkubo, omuntu oyo waaki aba takompasetingibwa n'agenda n'azimba akayumba ke ewalala. Lwaki munnansi aba amala okubonaabona ku lwa ssente z'ataddemu ne mutamu compensating ate nga mu abagenda okweyambisaawo? Kubanga tukkirize tugaane ebifo byonna byonna ebiri mu bantu bibamenyedde bigenda kuba bikozesebwa gavumenti. Kati gavumenti yo eri mateeka okukozesa mu bifo ebitasaanidde. So ensonga ezo zitasaanidde kubanga zibuusibwa. Olw'ensonga nti no ne gavumenti yennyini egenda mu maaso n'okukwata abantu bano naye bakwatira mu bumenyi bw'amateeka. Kubanga after all mu myaka bagenda kuyitawo mitono nnyo osange nga waliwo ebintu ebirala. Naye nga weezuula nti lyaliko baane ery'okuggyako bannayuganda ebyabwe n'okubaavuwaza, olwo gavumenti egende mu maaso n'okweyagala, ekyo tukivumirira. Gavumenti weba esazeewo order ebeere order eri bonna, waleme kubeerawo above oyo yenna ali above the law. Amateeka gabakwate kyenkanyi, gabavunaane kyenkanyi. Ensonga eyo ogiwulidde. Oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba nga otuwuliriza. Nga bulijjo olw'obudde munzikirize enkome wano, naye tugenda kuba nga tuyitako nga bulijjo mu comment section zaffe, tusobole okuba nga tusoma ku abo abatutta obudde, abataddeyo omwoyo n'omwagaanya okubeera nga mubaako kye mugamba n'okuteeseza bannayuganda. Bulu James webale obubaka obutuuse. Collins Komakesh webale obubaka obufumise. Joshua Anagail naawe obubaka obutuuse. Kandaba ni omulala wano. Margaret Najjemba webale kubeerako. Tukasingula Brian obubaka obutuuse. Ochei Wilborn webale kuteesa. Olw'obudde munzikirize enkome wano. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.